Frank Antambi ngoli mwenyamivu kiki ekikutadde mu nnaku sajja wange Kanale Mugume Kanale kiki ekyatuuseewo kasa Kanale inagenda ku Mande ku byakyamagero nga njagala kufuna tape measure ya Kanale ngende ku crime scene sasa ko butano luli wankolero wa detective ku scene nengamba Ntambi kyonna kyogoba. I'm inspired by Kanale Mugume sawa zino omukyawe so nagenda ofuna tape measure sasa nga Sasha Ferguson nengamba Kanale Mugume ba mukyawe anabuulira gwe ajja kowa bukoyi Ntambi oyina okuba ne facts nze anabuulira gwe ajja kowa kuveeko Mugume omusajja owafa agasoma Kanale si Kanani Kanale Mugume era Mugume abawagizi ba Kanale eyo gye tutandikidde kati mbadde ndi wano nga mbalabalamu embaga y'obukadde olusanvu ngamba bannange ekikula amangu kifa mangu naye bawangadde myaka 10 ng'embaga tennabaawo 12 naye tekigatta kakati mbadde n'embaga gye ndowooza okukuba nasente zibadde ngenda okufuna eyo naye kati kanziteeke mu bulimi ndalindako okuwasa bakulu bammwe tebakuwadde essuubi tebampadde embaga eyo nzijjukira abagagga nayo ne babeerako bangi ono in fact n'olusanvu ziyinza obba nga lutono nga yayingira akawumbiro okgenda mu maaso nalabye abaga nti bwali obukadde nga bibiri obwagwawo abo butono mwana wattu sente yali walinga yali erabiddwako naye twasooka ne twebuuza sente zaavuddewa mu mawulire n'emirimu gyabwe tayi tekisoboka waliwo kiraka external forces invisible hand ate era nga baŋŋambye era invisible hand eyo yeyinza okubeera nga bwepo eyataddewo embeera okusasika ne kubeerawo kiki ekituufu ekyatuuseewo Ntambi njagala leero mbeere ng'owamawulire yes njagala otubuulire with the facts oba without facts naye ng'owamawulire because kati professional bulijjo Frank Ntambi oli wamawulire naye ng'abantu tebakimanyi engeri gye wakozeemu story ne muganda wange Sankozi walaze professional now story gy'ogenda okukola oba narusisi ogenda okuwa ogenda muwa ku munnamawulire munno kuba kati sirina analyst just ndi ku munnamawulire munnange agenda okuwa analysis we ku munnamawulire munne Mugume nengola wennyumye nga sinakubuulira kuba we tugenda kudda otusimbula lumu bampeere engatto ekikumba ky'amaanyi yafira egwera mu mmeka sijja zoogera bajja nnyiiga abakimanyi bazimanyi eno empale yayambala KRS-One mu 1989 era agenza okukola show ye Bronx yennyini gye yayambala oba kampani yakola yeeno yagikiipinga nentuukako anti twetegekera show ya FFBus wano wenyini wetuli wano wetugenda obeera next yes wano wetuli wetukwatidde olwaleero era onsanze nakaba mu press conference era balabye nga mpa n'abantu freestyle ziwansaba mu press wenyini beat ebaddeko press beatboxer natukubira n'enkuba n'enjiwa tubadde waawo Karole Kasiita King Saha n'agamba King Saha atunulidde bw'ati nakakana akasajja teweka najje no mu kuyimba kagenda tunasigaza ku mirimu wadde nangamba Saha neddanze nkyali eno mawulire nagamba nase ekiko naye ku Saha awo nawo ndabye muyina bye mwogedde nga tuvudde ku ebyo byakulabye nawo tujja kutuukawo katusooke tugguse yes so mbadde gamba nga 18 mujje tuwagire muganda waffe FFBus concert yegenda okubanga esoose dala yes it is his maiden concert tugenda beerawo wano okuyingira ndoza mutwalo gumu ku mitwalo ebiri kinasinzira obwangu sawa zino solo funa ku mutwalo ku Momope then emitwalo ebiri wali ku mulyango next week tugenda kubeerako barappers n'abayimbi abalala ab'ebirala twagala tujjuzeewo wano bulungi nnyo so FFBus muganda wange I wish you a very successful concert and I'm very sure you're going to make it. He's one of those boys. I call him a boy because achali muto. In fact ndi mukulu we mu hip hop ndi mukulu we mu myaka era mugamba muto wange yana mukulu wange Ntambi tonsala kekigambo buli wansanga
antyako ekyo oyinza omusalako eki anti eri yesigerawo amawulire 100%. Ne mwagala nnyo. I love you so much Fefe Buss. Ebyaddala y'omu ku bantu bensobola oyirawo omubiri mu mbeera zonna si bino mbw ate sooka onjokye nedda. Ye mwagala bwagazi is one of those talented guys I like and enjoy nga hip hop and rap artist. So everything I do for him, one love. Yes. So nga ya ensonga y'ennyambala ndooza mugitegedde lwaki leero azze bw'atyo abadde ku press ya hip hop. Twambala bwe tuti sagging pants, white tees. My favorite color is white and black. Most people know. Tees is what? Sigamba kutizinga kuno okamwe ku ssomero. T-shirt like tulina slangs. T-shirt tuziyita tees. T nika apostrophe wa goodness S. Apostrophe si mugana si empulutulizo. Nika S tees. Baseball. Chains mu bulaago. Bagundi we yagamba Fefe Fikifa Maika. Twambala chain mu bulaago. Kati nesagala siri nnyo fani wa masaawa nyambala nnyo zino. Era n'ogattawo chain ku mikono. Nalabye ekikazi ekyadde kimmanyiira. Kigamba oyo waliwo yefumbo ayambala chain. This is a culture gye mbirongengamu and fashion. Kintu ntino ekikuwa emirembe kyowuliriramu emirembe ng'omwo and it's kisinziira na ogenda wa lunaku ki ogenda kukola ki meetingani kale tubadde mu hip hop nsalawo nyamba kikwambaza suit. Yes madesi na kinyambaza suit naye nga tuze mu hip hop namuwulira nga ndiko omukyalo oyo naye nali ninza ayogera erinnya lyange ategeere kubanza ekinamugamba wefuula avuma ennyo abantu naye okuvuma tekuliko monopoly abaana bavuma esaba zino oyinza gwasinga ovuma ne wajjawo barama bavuma olama bakyala wajjawo omulala kyovala banze neekuumira nnyo mu byamagezi kubanga ebyamagezi ababyogera n'ababyanalizinga bye batono naye okuvuma kyangu nnyo ebigambo by'okuvuma jjukira bye bimu naye ebyamagezi katugenda kugenda ku Ifilis tugere ku World Bank ontwale mu tekinologiya ne science ontwale mu bafarao ontwale mu universe Jupiter ino nangenda kunnyonnyola omushoyo olwaleero beeneddako ne kati ebyekisiru bye babeeramu awo bategugwa yangu nsibisobola. Kale atudde wali ku nsonga eri as a journalist ogenda kwogera ku journalist muno and of course ng'omuntu mbagambye nti nayagadde nnyo kye wakoze walazeeko abantu nti bino ebyokwanalizinga abantu ne balowooza gwoyogera ngaani bategedde lwaki okola ki lwaki bulijjo oyogera. Now kiki ekyatuuseewo ku bantu abo? Mu mawulire waliwo kye tuyita sources. Kuva Mande wabaddewo amawulire agava mu nsonda ez'enjawulo sijagamba zeesigika kyo nja kijjako ŋŋambe gabadde gava mu nsonda ez'enjawulo bagatugambanga ba love birds. Kanale Mugume akola ku NBS asoma amawulire ne mukazi we mukyala we Sasha Ferguson ntino babinyise mu nsuwa ebyomukwano babinyise mu nsuwa nabiranga beetadde naye nsaba nkusomere ku post emu ey'omu ku sources ezo whereby abantu they will understand where I got the source balime kunteeka mu bigambo ku bintu bazambali we yabintuuzaamu ngate omuntu eyampa information yali akola naye nenga mawulire you don't reveal a source unless that source emaze publishing nze yo obanga eriyoke with publishing or with the jogerako for Zambali's case source yangamba tonjogera but for this one ya publishing nze nakola ki it means osobola okwatulwa osobola okukozesa ku bigambo bye nembyewola tubiteekawo then tukubaganya ebirowoozo. Tutandike omukyalo no blogger ali UK bamuyita Rita Kaggwa mwannyinazi. Rita Kaggwa alina mikwano gye mingi nnyo egiri mu famire yaabo kusaidi y'omwami n'omukyala side z'abantu betu bombi. Yes alina mu sources so I'm forced to kukkiriza mu bigambo bikkirizaamu naddala ku nsonga bwe zituuka zino waliwo abantu abe branding mu bintu ebyenjawulo okubeera kumenyamenya nsonga ntambi ne brandingiraawo okubeera kuwa olugambo ku byonoonesa ebyomukwano Rita Kaggwa liita omuwala oyo liite eyoke si Rita kasawulira nga waliwo omuntu gwe bakyaye nga ali mu celebrity world mu Uganda kino kebere ku page ya Rita
Liita Kaggwa oba Snapchat oba Facebook ajja Balulina ne Senga Asidi naye abo bamanye ensonga ezo era abasinga kutuzijja obo kitegeera so obutuufu bwabo n'obukyamu bwabo temujja bunenyeza ku ffe bantambi kakati Liita yawandiise olunaku olwaleero ku makya yabadde leero yadde jjo yawandiise leero n'agamba bw'ati according to rumors in corridors okusinziira ku ng'ambo eziri mu nkuubo Fiona Nagirinya Mugume aka Sasha Ferguson buli yosimanyi muno Nagirinya kitegeeza amanyi has been exposed for secretly cheating on husband Kanale Mugume bamwanise olw'okuba nti nno okucheatinga mu Luganda luli olukusifu nkikoze ntya nga sikya okubaliga webalisi kuba wensi kizidde ekizito naye era bwenzi kisigala bwenzi kale yabalize Nagirinya abaliga ku mwami we Kanaliyo Mugume ekyaleete leading to the bitter breakup ekyaleeteddewo okwawukana okwabadde okukaawu ng'omususa atugamba bw'ati Liita Kaggwa ku bisinziira ku information gye yafunye mid last week started saturating how the marital affair between the celebrity couple Sasha Ferguson and Kanale Mugume had finally ended in buckets of tears. Okuva wiiki eri ewedde amawulire gatandika kubanga gava musonde z'enjawulo agali kakakasa okwawukana kw'abana ababiri nti era omukwano gwabwe gwakkirira mu baketi y'amaziga amayitirivu n'agatalabwangako. Ayongera n'atugamba Liita after the latter decided to end sleeping on the same bed despite exchanging wedding vows. Latter mu Luzungu katusome ku Luzungu wachi baita former and latter. Tugamba nti no Frank Antambi and DJ Nimrod. Then olina agamba nti the latter slapped the former. Latter yabasembye kati mweno yabeera DJ Nimrod. Kakati wano mu sentence ye asooka city couple Sasha Ferguson and Kanale Mugume but walina agamba nti the latter decided to end sleeping on the same bed despite exchanging but latter yabeera Kanale Mugume nti Kanale Mugume yalekeraawo okwebaka n'omukyala okusharinga obuliri era kwebaka n'omukyala nti olukusifu kukitegeera nti empiki tebayesa oluvannyuma lw'otegeera nti oli amubaligako nti omukyala yabaliga ku mwami nti Nagirinya abaliga ku Mugume kasajja kattu kabeera kali ku NBS kasoma ate kati kantandikire naawe abakazi teri mulimu kukyalinga gwa amawulire kyobola sikola live bantu kumanya ntambulazo sikola live era shoje nkola live ya BBS kuba kumacha era nkeera mbunyonyi akanyama nenkerekereza ninga nenzuka nenzire mangwe waka okuuma ebibyo abakazi kasita kumanya namanya no gasoma gesatu kibiriga mukubira ku saa 2 kitundu nemu kwajukira newsroom otukayo saa 12 obele oli mukusoma my name is Kanale Mugume and I'm here to bring you live at 9 nga kibiriga jamu esatu so osomerinya nga neno be introduce ngoye so Nagirinya Sasha Brighton Sasha Ferguson era beba mu Brighton Ferguson bona beeru bona bonera babaliga anyway so proof simanyi ekyo kankisazeemu ojja kasalamu ako njakaba wabajja kasalamu so musajja watu Kanale Mugume nti omukyalo ono abadde amanyi nti enemperezaazi mu budde kibonna nti bakubye ekirumira amasasi ya inosooka ne ka tape measure kati awo Ferguson ng'akubira mutengwe esimu nti yangu munnange byabadde ng'akola okusinziira katweyongereyo the latter decided to end sleeping on the same bed despite exchanging wedding vows nti bali amala okwanyisiganya ebirayiro 2 years ago at a ceremony that cost millions of shillings ku mukolo ogwaliko sente epitirivu ennyo zitagambika zitabanga nawo mubulamu tezibanga wabano mbabiri oba wabano it started when Kanale decided to make a DNA test on the baby he sired with Sasha Ferguson
lwe byatandika bibanyonyole wesazeewo kuba kuwaabo banyonyola. Kanali Mugume yagamba Sasha Ferguson omwana waffe oyo tumutwayo tumukebeze tulabe oba wange. Kiba kitegeeza omusajja kalingenda kumenya we analyzinga omusajja yena agamba omukazi omwana tumutwaleyo aba teyeesiga ntambulazo era bamuno obufaananyi emabega wakati awo mu conceiving olubuto kitegeeza ne traits wazine zali solo kubaka n'abasajja abalala kyekireetera abasajja okubeera nga abuusabuusa singa omukyala abeera straight bulungi nnyo musajja tabuusabuusa aba tajja kubuusabuusa naye Kanali ejjukira wa mawulire addamu n'akubamu n'agamba naye waliwo n'akola investigations yazeekolako n'agamba omukazi ono n'omwana ono alabika si wange mumpe mutwale yo omukazi n'akuba wansi ne waggulu n'agaana no kati why why all of a sudden what have you done babe? Don't call me babe. don't call me we have to go to Mwenda yabadde abagattaganya oyina info mulina Mwenda yabaddengawo Uncle Mwenda yabadde nga agattaganya ng'omwana afunamu issues adduka wa Uncle Mwenda n'omulenzi afuna issues agenda wa Uncle Mwenda oba okitegeera kati omwana nga bamutwala ku musaayi omukazi yamala nakkiriza wakati mu kusika omugwa era omwana waabwe Cairo ekibuga ekikulu ekya Misiri kitegeeza honeymoon eyo yali Cairo wafunawo third honeymoon yali Cairo ne mu honeymoon mwali mu third party kirabika conceiving yali eyo yowa twoyongerayo Sasha Ferguson, after growing suspicion that the latter could have been cheating on him, and surprisingly, the DNA results turned out that Kanali wasn't the biological father. Echonga kinene nta. Koma otule. Tufudde. Kanali Mugume DNA yagenda okukomawo ng'omwana Cairo. Siwe. Nyabo Mtambi mfunira ku mazzi nfa obugumye ekyonga kinene naye nagirinya why omusajja afuwa tape measure ng'omwana siwe akapima yateyapimiramu webali Cairo omwana Sasha Ferguson yabaliga omwana siwani siwa Kanaliyo okusinziira kaneyongereyo omwana siwe teri kikuba ncukwe ku musajja nge omukazi asobola okukola buli kimu n'akwendako obulumi bubeerawo naye okubeera nga wali wamuzaalamu omwana omanye essanyu lya taata twajaganya social media wano olaba mba nambwa yange nempulira essanyu olwo omwana ngezadde nogamba embwa yafa embwa yange egenda zaala era obwana ngenda buwa kasuku ye neibange kyokwagala okubba embwa yange mulaba ku kikomera kyaffe lumu ng'agiteega kati ogenda muwa bwana kasuku kati olwo omwana omutima guba guluma n'omukazi ekyabakoze kinene abasajja tulumwa manyi gwe bw'otandika okuddamu okubalabala ebiro byonna kumpi wali obadde n'omukazi ono mwana wattu nagirinya bwatu katweyongereyo kyo kinene atugamba bwati liitakaggwa okusinziira ku mboozi nga bwe yagisengese era bwe yagizudde abuuza thereby asking Sasha who was the exact dad of the baby waliwo olumala results okufuluma nga siza Cairo nga siwuwe musajja watu amaze n'okuzirikamu awo Samson Kasumba ze n'amubujja namukutulizako n'amalevu amweru Kanali you're still a boy these things happen to know more tune in live at 9 kakati ngamugumye sale si yakuraninga ku webali wamala Kanali nga zengula muyide n'amazzi abuuza Sasha Ferguson baby please all I want to know babe you know I love you so much this is yali akyali mukaka mbwatyo ebyaddala amwagala
I'm going, baby, I still love you, but I'm ready to be the stepfather. But I want to know who's the exact biological father. Sasha. Which Sasha couldn't answer. Yagana, I'm going, mwana uwo. Ebyuma bikulimba. But details show that the baby is for one of Canada's top bosses at Next Media. Dambi. Ebintu by'osoma ina proof copy. Oba okusinziira bw'oyagala abantu babiwuli. Nali nsazeeko ekigambo ku bintu by'omukwano n'abantu. Solo osagira ku birala. That statement is saying what? That Sydney atabiwulidde. Kanjiddemu. Kanjisomenga weeri. It started when Canada decided to make a DNA test on the baby he sired with Sasha Ferguson after growing suspicion that the latter could have been cheating on him, and surprisingly, the DNA results turned out that Canada wasn't the biological father of their baby, Cairo, thereby asking Sasha who was the exact dad of the baby, which Sasha couldn't answer. But details show that the baby is for one of Canada's top bosses at Next Media. Puliranga atayagala chikiriza. Nze kenyini soya nange n'okukisoma ngamba waki nayiga oluzungu nemba nga mbyatula. Kata usingana nagiddewo. Puliranga atayagala kivunulira abantu. Oba tukirekereyo. Ate nga kino okuvunulwa. Nitutoka ntwebuuzaamu. NBS. Ba top bosses Next Media ba top chatter. Ba shatter wale. Ba Pablo Escobar. Bebani. Kati kanziyo kalichuleta. Nina kentero kosaka kungunta nakasomeyo. Mwali musoma abacus nga tusoma body mass. Bracket solve division. Multiplication, addition and subtraction. Body mass. Ba top shatter, Pablo Escobar, ba Al Capone, ba Scarface, aba Next Media ban. Nkuddemu ekibuuzo. Banziriremu ekibuuzo. Tebantwale. Mumpeere cross. Tebantwale. Ononkyalira. #free Frank Antambi. Munakikola. Akafaliso n'okagula. Mukomera nja kuweereza ebyokulya. Ne kankyogere kubanga ndi mu kusoma bigambo byali takaggwa. Eyagambye details ziraga nti taata w'omwana omutuufu y'omu kuba Next Media top bosses. Kitegeeza tujja tuka maaso g'omulamuzi video bagijjeyo nga nali nsoma bisome am quoting Rita Kaggwa ali e UK. Mbadde nina omusango Kibirige Mayanja agenda maaso. So body mass efunyemu obuzibu. System bagikole eterere joyero system eteredde. Gabadde gagenze ne basaako standby. It is also rumored that Sasha Ferguson might have decided to give it a break given the endless abuses and beatings she has been enduring at the hands of Canary. Nti therefore ebinabina bitwabuulidde omukyala abadde atimpulwa. Era Sasha Ferguson yatuukirira omuyimbi Jose Chameleone namugamba amwa kayimba hali akabereze Canary omukyala teyeetaaga fuga bbi omuleka ne yeetaayaya si nsolo wagula kulundira wakaawo mutwale ye yagaleko. Sasha ye yaddukire wa Chameleone amuwe kayimba katwalire ba kubange emiggo ensambagere bibadde bisusse mu maka. Yes. Okuva ebyo we byabaawo. Yes. Era Canary abuulirirwa rapper kweta GNL Zamba bayagala nnyo hip hop. Zamba namubuulira namugamba mukyala neighbor buli kiraba akaaba kubanga bba aba mukubanga eyabba empi kuluba oluso mwami n'asamba zinasoka kumanya ntino Canary wabbuba. Canary ono yebulisa taberangako soba ekyokuba Sasha Ferguson kimukubanga kibaba n'ensasira mukazi watu oyo baba kubemba oko buli sawa bejokanga taaba gwe Canary mukazi wera kuwembejja gwe Canary mukazi wera kuyitanga mu mbejja
naye abawe yakwita mutija maama w'abaana omukubira maaso g'abaana awoloma ekira abeeranga mpa abaana kifaananyi kikyobera olaga eri abaana olimba naawe ebyokola apaana ekikufuula omusajja bugumiikiriza ekikufuula omusajja buvunaanyizibwa awo kayimba kanyinga communicator kaleese nenjiragira era omulamuzi ow'ekitiibwa vidiyo eyo sigikoze nga tabiro na bino mulamuzi anti kati lwaki weewozaamu kati banninda dda banswama ate bangamba olinayo obuzibu eyo waggulu buli wiiki mbeera misango okuwoza ne maama eno story tentwaze olaba ekyuma system kikiganye okuddi babadde bajja okuntwala body mass yange neefa kanale ye agambe liitakaggwa kuba yeyabiwandiise but waliwo obusobozi bw'okubanga liitakaggwa mu kuwandiika bino yabifunye kuva ku trusted sources oba I can't confirm neither deny but liitakaggwa has been on the spot ebiseera ebisinga ekitanize out on stories abadde nga singa okuwa zibadde nga ntuufu so I'm safe to say I could trust her words. You could? Yes. But ingo wa mawulire. I know the synchronization of her information mumbeire eyo, the choice of words zakozesa naki. So let's dig this deeper. Kanel tumutunulire nga omuntu n'omukyala Sasha naye tumutunulire nga omuntu oba oli awo biki ebyatambula obubi oluvannyuma lw'embaga because omwana waabwe bamufunye mu period eyo nga tugenda mu mikolo omwana waabwe simumanyi nako nnyo era sandyagadde nnyo mu discussing but the issues wali mu discuss nti abaddemu ne DNA naye ebaddemu sozezi byebinyusu ebikulu mu mawulire ojjamu ekinyusu ebikulu issue y'abaana eri very sensitive naye sometimes tekyewalika okitegeera naye nze ndowooza mu kulowooza okwange I'm not an expert mu bya marriage okitegeera neither is anyone kubanga essaawa zino n'obutabo bukyafulumiziddwa how to understand women tebuggwangayo ne ba professors bonna baatuula ne bawandiika ebitabo n'ebitabo tebana ku understanding women n'abakyala nabo bagamba tefuna ku understanding abasajja oba okitegeera kakati awo waliwo obuzibu tewaliwo expert mu bo tebakulimba kyobola bano osobola okusanga essaawa zino omukazi mukwano gwange ennyo Chloe Kaduuka yabuuliranga abakyala n'ababuulirira tugenda okulaba video nga teyakabira bba ng'amukoze byamukoze laavu weeberera osobola osanga nsambiwa n'asaagasaaga ennyo biki ogenda kumusanga eka nga teyatuula ntende omukyala muwuliriramu amugyamu ne socks kye bayita laavu oluvannyuma ate ne mugwa bubi naako kagatteko ani yandyagaliza laavu y'abaana ababiri okubanga emenyeka era nange ekinnuma gundi yayimba oluyimba nothing lasts forever wabula mbyogeza bumalirivu nja kwagala nnyo ate sikyogeza akajanja mpozi mu butanwa kekasiimo kenkuwadde omutima gwange obweyamu bwenkuwa n'ebirala ekiragyo kimpisa feibe tululu sesolye bwatafa atuuka kulyengedde mazima nafunye omulenzi ankwatange kyatika Sasha Ferguson yali ayimba eyali sesuubira nti ndifuna omirembe ennaku ze kusooka nezitaku mwaka ki olwo wakayimbira 25 Feibe Nasolo nga akayimba lwa Sasha naye yakajjeyo n'akayimba yakayimba nga bagenda mu mukolo kale saawa zino ayimba birala buli akyayibwa afuuka motivational speaker and abeera advising abufumbo why munnange kiri very funny abantu babeera mu mukwano ogubasaza mu kabunswa nnene tumalayo mu Luganda beekuba peeke tugende wali fene twalumwanga abaana abo nga laavu yava bagitussa ebyaddala nze nkubulira amazima gwalaba ojja kwekaza ne nawe olinga nze tetwagala nnyo bantu bateredde team byononese gather 99% gwolimba gwe nkulaba gwa commenting ng'olimba nawe oyagala byononese era nawe oli musanyufu nga nze lwaki bakyawaganya oli musanyufu nnyo
Ngati osanga kituufu. Wekiba kituufu. I'm one of the happiest people. Ola break up ya. Era ngenda bayimbira kayimba. Ennyimba z'omukwano zinyiza. Ziwana nya bagalana. Newenzi bamatwera zinoonya. Simanyo balero nakesa. Nenja kesa kula Ferguson. Bechai. Naye na Uganda mususse ebintu ebimu. So okusinzira ku byowulidde Frank Ntambi byasoma yali badenga disclaimer. Ndi kumpe njogera ku mukwano gwaffe gye guvudde nja kuddira. Hey, bye. Okay, hang up. Okay, baby. Okitegedde? Okitegedde? Fetuli nina ngwaffe ngula guyinzo. Guli mu lusuubo. Guyinzo obutawangaala. Ako ne gujja wangaala. Okimanyi Ntambi nekaza gye weekaliza wano. Lengera nekasimairo wakatadde. Okimanyi walidayo ne weetonda bwana akawuliramu. Ate gyoroto kasalamu. Mabebi gujja wangaala. Omukwano gwaffe gubeerenga enjuba. Chemanyi nawe ujja sanyuka nga twawukanye. Tulamu nkola naawe. Breaking news. Gojjo gasooka. Kali wakinde sanyukira Kanale ne Ferguson. Nkati oyagala nkulimbe mbunde numiriddwa wamu nabo. Olina okunyolerwa wamu ne banno. Nga bakola biliyoni ya simanyi mbaga ya biliyoni emu obukadde 2. Eyo tima na futwa. Katube nalyo. Ama we have team fit no. We are very happy. Bagadali. One couple down. One couple down. Next is Kandabe laje njagalize ekyankala ne Yazari ne Shakib. Eyo empuuta njagimala yo wali ekabusu. Yes, okay, nayo tuviire. Endala. Eno buli omugera bagamba simwagala. Ani. Kasoke muleka azaale. Ali lubuto kasoka azaale. Sawa yonna kyabika. Ate mwagaliza omwana omulungi bambi. By the way, I love that sister. Naye abiko ino obuzibu n'omukyalo oyo mubagambe. Tomubagamba bamumanyi. Naye kali bagala mbere na bwangu kinaye. Olaba nina buzibu baganda bange banzala nabo. Bangamba Ntambi oyogera ebintu ebikanga fotwetera obuzibu tanyeka emitima lekeraawo ne tweyoola. Nova obuzibu. Then kapo kyawo endala gyolaba eri mu lusuubo. Mulimu enzigumidde n'enjagala zaawukane. Okugezanga. Tufune ku mawulire naawe katunaali awo. Era nasanyuka nnyo kapo ya gundi nga naye esasise. Yani. Shiraga Shumba ne gundi. Ricky Man. Body's plan. Nekati ono mwana kiraka ye yakola olulimi ono renegade ani Gurune yani Ricky Man banga omanyi ngeri gye bakola yakola olulimi omanyi ngeri gye bakola ennimi ojja kola ennimi otuzaako kufulu ya Solex ku lulimi nayo yango okola tanga up ngola press up oyina okukola olulimi lube strong beba Ricky Man byebinyumiro oluveyo nga ayimba swiriririri bakungula banga nkola omubiri kula sikule bonna naye Ntambi lumba likutuuza mbigambo bintuzeemu ne for now kale kati kanchogerere wano kapo ya Kanale ne Ferguson ne weddamu encha at least nsanyuseemu ennaku 3 zino zogawulidde nkwabagana tosaayo kikyo mubagalana era bitakagwa binzo tukalya ku matamanze naawe ne afazali tusanyuseemu ennaku zino 4 tuli somehow good bebamanyi kati baddingana era weewaawo nga tulumba ate kati mulimu naffe abagalo abalumba abateekateekayo ebigambo baawukane mukubirira tufune ku tusekemu abantu bwana mwenna abalaba mwagala gano mawulire era mugamba we wish it is true. They wish. Kibenga kyeyekyo. Nakoza video ne bangamba mbu lwaki nsanyuka. Wakoze. It was a breaking news. Wasese. Era njagala oseko omutwe. Frank Ntambi musanyufu bya nsuso kwawukana kwa Ferguson atali Alex. Alese bwino. Engeri gye baawukanye. Ekyaba bossi ngatte. Igatta. Nti Frank Ntambi agambye. Nti ki? Nti kyekyo. Ekyo kigenda okuntwaza eruzira kiri ku next media awo. Kyokka. Ate buli story. Abaganda bagamba ekiyunula ennyana kiva mu kibeere.
naye ne bakuterawo n'olulala ekijja omanyi kinyaga bitono lwaki teweekontrolinga akasozi ako n'okavaako katulage abalina abakozi bangi oba okyali ku Zahara Toto ate nga Samson Kasumba asabika teshumba sente kali nga sibyogere oba olina okwogera nkale omukutu Vika exclusive ndine Frank Antam the Jagnant era ng'olunaku olwaleero tugenda kuba tumulungula ensonga mu ngeri gy'oziwuliddemu tukyayina nnyingi ezikyali mu ddiiro mu kaseera kano ndowooza oba oli awo tubamalize ndowooza tetubazaako ngalo okujjako okuleka okutegeeza abantu show zino zibeera sponsored by baganda bange abamu No Watch exclusively mu No Watch ye kugamba bannange basebo ne bannyabo nga tuvudde mu byaki byonna ibe bakabaka era bakafulu abateekawo platforms okuli application ne website www.munowatch.com okutuusako films mu bavigizi ba Uganda bonna enjogerere ezinyuma ekyenjawulo ekiri ku No Watch ekifaananyi kibeera crystal clear kiba kyamaanyi sound mulungi nnyo ate nga data connectivity ne wabeera nga mutonali poa esigale etapinga mukuli tiringa zino app ziba zitowe nnyo nga wetaaga speed ya internet ngeduka nga 20 mbps kati awo gunta so akitegeera devcom tamanyira mbps kalaba nga yogera oluchina mu ludicha devcom mwine ensonga zamu kakati mwana wattu munno wachi kugamba gibeere emitwalo 3 eja Uganda buli mwezi kitegeeza olunaku oba spendenze nusu 10 olaye filimu z'abavijezi baffe bonna abalungi filimu zenjogerere filimu zenkadde n'empya bannange ekiri ku filimu zenkadde mulimu abantu bambi abagala filimu empya naye nze ndi creative ndi mu creative world genda mu music genda mu mupiira genda mu chimu art okuyiya kukenderedde ddala ebyaddala buli wamu kukendedde filimu zempya ogenda okujirawo naye nga tenyuma n'ogamba ki kati bali vijeza filimu kye basalawo revisiting films enkadde nenga tebazikola nenga zaali zinyuma yes nde sirabo difaranyo kyo kibera kirungi sirabo na buzibunze okulaba filimu ya obanga Safe House eya Denzel Washington 2012 nga saagiraba nga iyo kitegeera film is a film olokuba olabye mwaka mukadde n'ogamba filimu mukadde nga tewagiraba nakaddamu okulaba Godfather Al Pacino mumanyi yeto mumanyi Godfather yali ya 79 nagirabye wano loza last month okitegeera ku No Watch so films nje zibeera ku bannange mubeerenga mutuwagira okumanya ebisingawo beera ngo visiting emikutu gyaffe gimugatta abantu konna kwe tuli mu No Watch enamba ojja kubeera oziraba ng'ovudde ku baganda baffe aba mu No Watch n'abaganda bange abookubiri abayitibwa abakwagalana Adventure Safaris bano nno basangibwa ku Plaza ku floor esembayo bateeseteese Dubai Summer Trip egenda okubeera ngo ennaku z'omwezi lumu mpaka nga 8 July 2024 bagenda kuba bakutwala mu kibuga Dubai oba mu Emirates bayita Dubai ku bukadde 5 n'ekitundu obusente zino kwe kuli accommodation fee kwe kuli okulya kwe kuli air ticket kwe kuli visa na buli kimu kyonna togenda kuddamu kukwata ku 10 kyongo ogenze Dubai ku sente ezo ng'olwamu nabo yes abagenda kulambuza mu bitundu mu bifo ebyenjawulo mu Dubai omuli City Walk Dubai Marina Dubai Jeremiah Abu Dhabi Grand Mosque Desert Safari Dubai Mall Dubai Fountain Dubai Wings Museum of Future Dubai Frame Nightlife in Dubai Kite Beach Boat Cruise Dubai City Tour ne Dubai Riverland beba naffe abo aba kwagalana Adventure Safari disclaimer je nkubya ku show eno I'm a communicator in communication tuba ne skills nyingi okudelivering a message the message I was delivering eri posted by Rita Kagwa screenshot injirina but for delivery purposes I had to do that dramatization. Yes nganzo omuntu ovudde ku byonna byenjogedde abantu abali mu mukwano bambi nga balina muno omwana basi balinako buzibu mbambagaliza ebirungi byonna but breakups ziri nnomo zibeerawo bulijjo obutakwatagana ne mwawukana kya bulijjo ekyabano si kiba kisoose okibanga kituufu ekya DNA result ng'omwana siwo si kisoose bangi ababiddwamu so situation ya Sasha Ferguson ne Kanale Mugume stay awukana ku situation za fena tebali kyawukanamu wadde nafa abakyali mu mukwano gulimu essanyu tetweyibala so sagala kulaba omuntu alegenda kukozesa ebigambo bya kasuku byagamba sigendayo
kale mubeere bulungi mweraba tusinkane mu updates eziddako.